Yes, live ku Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli kyokyokola okola ky'amaanyi subscribinga oba tonnaba onyiga akadde osobola okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Mukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo avuddeyo n'abanga annyonnyola abantu ab'enjawulo engeri gy'asobola okusurvivinga mu quarantine eno. Ng'engeri ezimu annyonnyodde engeri ye nga y'omuntu gy'asobola okubanga afuna ku nsimbi yadde talinayo kivulu n'ekimu oba concert. Eddie Kenzo atunnyonnyodde nti ye ng'omuntu ng'akatandika yimba yasooka n'akola research n'ategeera engeri music we gy'alina otambulamu oba engeri music gy'alina otambulamu mu ggwanga oba abayimbi ab'ebweru batambuza batya music waabwe okusobola okubanga atuuka mu bifo ebyewala ate n'abanga asobola bayingiriza akasente. So Eddie Kenzo kwe kuzuula omukutu ogwa YouTube n'ategeera nti gy'okoma okussaayo videos eno ne zifuna views eziwera. Views z'osinga buli views ofuna ze sente z'oba ogenda okubanga osasulwa kubanga YouTube ebekuwa buli mwezi. Eddie Kenzo n'agamba waliwo emikutu emirala egiri online kwasinga ofunira n'agamba omuli Spotify waliwo n'emikutu emirala egya music nga music ye bagula mugule. So ze zimu ku nsonga n'agamba nti era abayimbi baffe abawano lwakuba nti batono abadaptinze ekintu ky'okubanga music waabwe abeera online bakkiriza nti bo balowooza nti TV ez'enjawulo nti TV zino eziri mu ggwanga ze zigenda obbapushinga naye si bwe kiri. Balina okumakinga sure nti bateekawo enkola esobola okubanga music waabwe atambula online osegeera nga balina channels eza YouTube balina channels ez'enjawulo ez'emikutu emikutu kati nga SoundCloud nga batundirayo music waabwe ne batadependinga nnyo ku TV eza wansi oba TV ezaffe wano kubanga TV ezaffe wano abantu balabira bwerere music ekitali ku online. Online oba oyagala oluyimba waliwo sente z'osasulayo nobanga osobola oddufuna ate omulala wagenda ku YouTube channel yo n'alulaba ezo nazo ziba sente. So ze zimu ku ngeri zagezaako okutunnyonnyola nti gye mikutu saawa zino gye mbeezaawo kuba ffenna tumanyi olimba lwate oyagala eruli miliyoni 2 miliyoni 2 ezo sente ziba nnyingi mu mwezi gumu oba okitegeera miliyoni 2 gattako endala zazaakola kati ezo sente ziba nnyingi nga zisobola omutwala ebbanga lyonna lyakolaki lyayagala. Kale ku Projan Media TV commentinga likinga otuwe endowooza yo gwe surviving otya mu quarantine eno.